Um, Lunch is about to be served. I know Robert has spoken about lunch. Robert, there's something she would like to give you as well. Heidi, please prepare to come and take rating. Right, that is beautiful. You capture that? Okay, dynamic, 2 more shots. I'll love to Ma into the family. Cousin, Christiana, Ma to his family. That is beginning. Robert. Hello? Robert, I would like to ask you to lead Ma. Mercy, perhaps you hold those flowers. I'd like you to lead Ma to... obubaka bwaffe eri mutabani waffe buli bumu nti Katonda yamutuwanga ekirabo ate naffe ne tumukuzanga ekirabo ne tumusomesa kati ebisigadde ngo okusalawo muntu kigwana abeera naye mbulamu bwe ekyo aba alina okisalawo. Ekyokubiri kyekintu ky'okubeera nti tumulaze n'emikwano gyaffe, tumulaze n'abantu abakkiriza mu bye tukkiriza, tumulaze nti abantu bangi nnyo abakkiririza mu mitendera gy'atandise okuteekinga egy'obufumbo obutukuvu famire, ate kitwala n'ekifaananyi kibadde nti okumulaga nti omuntu yekka si yakuza omwana. Abantu abo bonna babadde awo balina contribution oba nnene oba ntono gye baakola ku bulamu bwe. Abasinga obungi tebasobodde kubeera nga bw'omanyi embeera y'enteekateeka, bano kimukutte alina kyokkola. Singa twayise abantu bonna bandibadde bangi, abantu betukola nabo betubeera nabo. So obubaka buli bumu, noonya omuntu oyo gw'omanyidde ddala nti gw'ogenda okubeera naye obulamu bwe bwonna, mutandike obulamu bwammwe, muzimbe, mugende mu maaso, Mukama gy'abbawo omukisa. Okukyala kiryanga kubuuza. Okubuuza tekuliiko asooka, n'okukyala bwe kutyo. Kati bo bazze ne bakyala balabe omulenzi ono atwala muwala waffe avaawa. Kati bwe basazeewo okujja okukyala, definitely nga tulina okuyita mikwano gyaffe nti owange omutabani wammwe agenda kuwasa omukyala mu ggwanga bwe riti, era abantu abo bajja. Kati yemu ku nsonga eyo. Ekyokubiri, twerabidde nti omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi bonna baana. Kati bw'oba ng'osibula mutabani wo ng'agenda kuwasa, era oyita mikwano gyo n'abantu abamumanyi, n'omusiibula bulungi, n'omusibirira entanda, omusibirira entanda. Kati ababingi byayiga era byalaba. Kati naye bw'anaasituka okugenda okukyala eri, era nabo bajja kuaniriza, kubanga kati mutabani wange abantu bawasizaamu be bantu abakola decision nga bw'obawulidde mu ssaawa 8 aba amaze okusalawo ng'akkiriza oba ng'agaanye. Mu ssaawa emu ng'ayogera naawe aba amaze okutegeera oba byogera byanjwanjwa oba si bituufu. Wano ewaffe tukyala ne twogereza okusa oli walikkiriza, naye bali okusalawo decision yaabwe bwetyo, era okukkiriza nti mula waffe mutwala ogenda omuwase. Kale ki eyaffe
tekola eri. Kakati abantu bano okumanya nti omuntu azze eno ewaffe bwazze, this is who we are. This is who we are. Kalabe naye ekifaananyi nti mu luggya mulimu abawala bangi, mulimu abalenzi bangi, mulimu bajjajja bangi, mulimu bamaama bangi, mulimu abantu bangi. Naaba nga tagudde mu cultural shock nti batukyazizza. Nze mbadde mmanyi parents abazadde abazaala omwana ow'obulenzi oba obuwala ne baganda be, that's a family I know. No, wano tulina extended families, wano tulina families ezeeyongerayo n'ekyalo kyonna becoming a part, kubanga n'ab'ekyalo kyonna babaddewo wano. So n'olw'ensonga eyo olabira ddala nti kiba kirungi omwana ow'obulenzi bw'abanga wasiza omuwala mu ggwanga eddala, bw'ajja ng'ewaabwe eri teriiyo kubikkulirwa nga ffe kwe tulina wano mu kwanjula, mu kuhinjira, mu kufukaanana kutya, naaba ng'asobola okufuna experience eyo. Bw'afuna experience eyo ajja kusobola bulungi nnyo okuhandolinga ebintu ng'azze wano, kubanga abazze kufumbirwa eno, bw'abanga omulenzi omuwala yafumbiddwa eri, aba kimukakatako naye okuyiga empisa z'abantu bali. Emmere yaabwe bagirya batya, bagirya ku budde ki, relationship gy'olina ne bazadde b'omwami wo, baganda b'ogenda bayisa otya. Obufumbo bulema kubanga bambi tetumanyi ngeri gye tukwatamu bantu bano be tufunye. Kyekyo kika kyokka abantu bonna balemeddwa obufumbo tebabulemu kubanga bo babaloga. Tuli mu bufumbo kubanga tumanya ngeri gy'okandolingamu muntu ono, professional ayinza n'okuva mu baganda be. Naye abantu bonna babanga bakulaze nti bakwagala, bakukkirizaamu era bakusanyukidde, era kino kyekifo kye bakuwadde. Sirowooza nti obufumbo buyinza otulema. Kyova olaba nti abantu beekwasa, bw'oba owasawasa omukazi w'eggwanga lyo, wasa omukazi ava mu nsi yo, wasa omukazi gwe mwakula naye ku kyalo, yakutegeera. Nsobola okutegeera omuntu yadde saakula naye. Emikolo egy'okwanjula temusanidde gitya, ebyokutandika temusanidde gitya. Ebintu ebisinga obungi ebituleetera okubeera nti abantu batya emikolo egy'okwanjula oba egy'okukyala oba egy'okugenda okweyanjula n'okutandika okuwasa, tebasaanidde ku kitya. Kaakati businga obalirira ebirabo ebigabiddwa olwaleero, nze wano wensinziira nti omukolo guteekwa okubeerako okusanyuka, guteekwa okubeerako ebyokulya, guteekwa okubeerako okumanya kalica z'abantu, bambala batya, balya batya, bakola batya, boogera batya. That is number one. Naye ebirabo bw'ogenza okubiraba, mutabani waffe kyawadde muganzi we, amuwadde katiketi ka train ke yakozesa ng'agenda okumukyalira. Yakatereka era kyekirabo kyamuwadde. Ffe buli bakadde b'omuwala bamuwadde ebimuli, banyina bamuwadde wano ebimuli, banyina ba Robert bamuwadde ebimuli. Ebintu bye bagabye mubaddemu ne chocolate, nze mulabye mu kagundi kali ke badde basitudde. Mubaddemu ebirabo ebirala bye batabikudde, naye sirowooza nti bibadde bya ssente nnyingi wano ewaffe kati okwanjula kufuuse ekintu ekitakyategeerekeka. Omuntu atwala fuso ng'ejjudde ebirabo, atwala bw'ati kwegamba neyeewola neyeekutulira ddala. Kakati agenda n'okutuuka okukola embaga nga talina na ssente gyazikola, zagenda zijja. So nze ndowooza nti twawule love, twawule emikolo, twawule n'okusanyuka, twawule n'ebintu n'okutemerera abantu ebintu. Wakati omuvubuka w'ennaku zino oba omutemera ente 14,
azijjewa bw'omutemera n'ogamba njagala kino nakino nakyo nakyo agenda bijjawa nga tagenda kubeera na muwalawo. Ezo sente singa bw'ozibatemera n'ogamba muzimpe ne bazikuwa enkeera ku makya n'ogenda n'obaguliramu ennyumba n'ogibawangi kirabo ku mbaga nti omwajja n'okwanjula nabasaba $2,000,000 era $2,000,000 ploti yiiyo kakati mugende muzimbe. It will make sense. So waffe wano ekigaanidde ddala abantu nti buli kintu tugenda tukiteekamu amaanyi nga kinyanga bwe bufumbo oba ne kibeera nga kikiteeka okukolebwa.